Yes, omungi atulaba tuli ku Sura Motors. Njongera okujjukiza nti Sura Motors etunda emmotoka empya n'enkadde. Jangu ogule emmotoka empya oba enkadde. Ayagala Blue Tech ndowooza muziraba. Akamotoka kano kalina kkala ennungi n'emmotoka ki? Benz E-Class. E-Class. So n'olwekyo gwayagala okugula emmotoka jangu ku Sura Motors buli mmotoka weeri oba kuba ku 0701879187 direct wera mu office za Sura Motors. Oberenga ate munango ofuna emmotoka ku kibanja mpola. Nkujjukiza nti Sura Motors eri wano ku Salama Road wano opposite ne African Oil. Ebintu binnya bitingana abantu bangi badde bambuuza nti what's going on. Family ya Muzeyi Kamali ebadde ki ate betuuse ku ki nengamba kanveeyo njogereko eri abantu. Abamu bavani bagamba tewayingiza mu family y'abantu va mu family. Lwono ofuna ekizibu ng'otunoonyera olikitegeera nti family bagiyamba ate tena tegassa nnyo wabula etoolako. Amunajjukira nti history ebaddewo Muzeyi Bumaali yalwala mulwadde bamukola dialysis buli kaseera dialysis buli kaseera yetaaga essente okujjanjabibwa. Muzeyi Bumaali musajja mugagga era agamba tajja kusabiriza nga yakola emmaali ye esobola omugasa mu bukadde. Muzeyi Bumaali yazaala abaana bangi okuli n'abato naye alinawo abaana basatu abamufuukidde ekyambika abaakula ne bafumbirwa n'abakolera businesses ezenjawulo era yawanga mulamu ne mama waabwe yamuwa kubanga abaana ba Muzeyi Bumaali kuliko omuwala gwe bayita Aleni yamusomesa ne bamutikkira n'amala n'amuwa emmotoka ya box body etwala obuwunga n'amukola bizinesi y'obuwunga n'amuwa n'emmotoka neyeevuga era yeevuga. Alinako omuvubuka yamukubye Bosco yamuzimbira ennyumba 8 n'azimukwasa mu bulamu n'amuwa emmotoka ya box body esoma buwunga n'amuwa n'emmotoka era yeevuga n'amugamba wasa n'awasa era alina famire ye. Alinako omuwala omulala kopi nange nazikwasa Muzeyi Bumaali ntumuga twateseza oyita ebyapa n'agamba nze mupakadde malava mu koti malafuna divorce. Omusajja n'agamba nze sigenda kukola divorce na mukazi wange kubanga mwagala era sinamugoba waka tewali nsonga enkosa divorce n'agaana. Omukazi nasigala ng'atulimbalimba ng'atubuzaabuza tumukuba essimu alimbalimba abuzaabuza bana ne batubuzaabuza balimbalimba bwe yate abasajja batusatiisa basula ebipapula tujja kutta tujja kukola bwatuti ne Muzeyi Bumaali ne bamusula ebipapula kiro kitwala omunaku. Mujjuke nti Muzeyi Bumaali talina waabeera bamugoba mu maka gonna era pa babiwamba ne bagasiba. N'olwekyo twasalawo okugenda mu bakulu abatusinga ne batugamba ne batuwa amagezi okugenda ku poliisi tuwawabire omuntu omubbi typical thief eyamenya sefu za Muzeyi Bumaali n'abbamu ebyapa n'okumugoba n'okumusindika n'okubba ennyumba ye. Twagenda ku poliisi ne tuwaba omusango ogwo era gubadde gutambula kwe kulaba kye mwalabye ejjo nti gwatusooka okugenda mu kkooti era omukazi n'asindikibwa Eruzira. Naye bwe twabadde mu kkooti olunaku lwajjo omwami omu Bosco yakuba kitaawe ennyondo yamuviiridde mu mbeera teera n'amugwira n'amukuba. Muzeyi Bumaali n'agwa wansi awo twogera Muzeyi Bumaali ali ku Noviki hospital Bubinyo yamugwidde n'amukuba n'amukulayo n'ekyuma ekimu. Abasirikale ba prison ba kooti babaddewo era be bataasizza era bagenze bakola statements. Omulamuzi yavudde mu kyemba n'alagira bakwate omwana oyo atwalibwe asibibwe ku order y'omulamuzi. N'olwekyo Bosco yasibwa ku poliisi gye tuva olwali twagala kulaba ng'ate fayiro ebeera sanction yasobola okugenda mu kkooti embeera omusango gw'okuba kitaawe mu maaso g'omulamuzi mu kkooti. So ebyo ebitono byensobola okubagambako naye ng'emisango gya njawulo giri maama we gyawe ne malajjo gyakubba byapya bya musajja byataakolera byataliiko. Ate bino oguno omusango omulala Bosco gwakuba kitaawe kyeyanga oli smart banaakagatto era ntantisa naye oli very smart wama oli smart so ennugwe muluma. So mu byonna process bwetyo bweri bannayuganda tujja kuba tubawa updates endala naye nga mu byonna tulwanye wamu tulabe nga tutasaba bannayuganda naddala abantu abali mu kubonaabona ne mu kulumizibwa. Wano tulina ebitongole bye bayita human rights, tulina ebitongole departments nyingi nnyo. Muzeyi Bumaali ebbanga lyawanjagidde ne ku mapoliisi ne luddawa ne ku ma TV. Human rights ziganya okuvaayo. Human rights muvaayo ddi? Tulabako wano muvaayo oluusi nga waliwo bakazi n'abaana ne mubeera ku baana ne mubeera ne ku bakazi. Human rights zikola ku bakazi bokka. Awo no wenkwira gavumenti ne speaker of parliament General Salim Saleh okulaba nga ekibiina kyaffe Justice for Men bakiwa mangu obwetwaze kibeere nga tekitwala eddembe ly'abasajja mu maaso. Justice for Men kibiina kyaffe Friends of General Salim Saleh kiri mu process tutambula kiri registeringibwa era kigenda kubanga kigenda mu maaso okuwolereza abasajja okuteekawo embeera ku baana abavubuka ab'obulenzi olw'ensonga nti ebintu binnya birimu abaana ab'obulenzi.
wenjogere waliwo mwami bamwita Haji waliwo mwami bamwita Haji Zubairi yagenda mu PDM mwena mukimanyi nti President Museveni asomesa PDM. Honorable Minister Galabuzi, Honorable Kasolo Minister bonna bali ku PDM okulaba nga Uganda. Honorable Nabanja Prime Minister bonna bafocusinze ku PDM okulaba nga Uganda bekulaakulanya. Naye kyannaku nnyo okulaba nti omubaka wa NRM akiikirira yisingira eyo Sinawano Kampala yavuddeyo n'alumba omusajja ku faamu ye seneza PDM zebamu yalundamu enkoko eza Croira n'agamba n'enkoko zibaleekaanira era n'amusitwala ku polisi n'amusiba. Omwavu alisingako ddyo omusango omwavu taba nakake. Awo nno wenkulabira gwe Munnayuganda Haji Zubairi nkulayira Katonda ali mugulu ogenda kufuna obwenkanya n'ekkomera ogenda divani. Tosobola kuba oli mubaka wa NRM oli mubaka wa parliament. Uno mulanga ngukubira speaker parliament, prime minister, honorable minister Kasolo, honorable Galabuzi njogeddeko naawe, honorable minister Kabanda njogeddeko naawe. Eno ngenda kugenda wa Kapitali Michael Mukula. Ngenda genda wa Secretary General, ngenda ewa Tata Afe Moses Ali Kigongo. Ono mbaka wa NRM. Ombaka achikirira isingiro ajate gayaza na commanding omuntu we gayaza. Obenko kozi mukabira lwaki tagende we jachikirira nabereyo. Be babase constituencies abo tebaberayo. Babere no Kampala ne batobulwa Museveni we Kampala bone badambyalo ne bawangula. Balinga bakolera kusuwa ekibiina kya NRM mu Kampala. Tosobola kusema muntu lwa nkokoze. Ngane sene za PDM musajja myaka nkaga mchirana mukaga alunda nkoko ewawe. No tanne mane musiba. Ne mamusiba kubanga mwenkoko zikulekanira. Gwente wezirekanira mu isingo n'abantu abasiba baneiba. Lwaki ogenda mu bagagga gye babeera bavuno bavamba. Kye kyakusenza abalunda enkoko ebali ulinyirwa kalimbwe. Mulekerawo okujogajoga bannayuganda basajja mwenga kubanga mulina amaanyi amayitirivu kubanga muli mu parliament. Honorable Nanta among speaker parliament. Kimanyi oli muzadde oli muntu mulungi. Ono mubaka wo mugambeko. Ombaka oyo ngenda kubanga mbamuwa amanya. Ngenda kubanga mawule ne constituency gyakikiya. Aleyo muyisingira eyo. Yakutta omusajja n'amusibisa lwa nkokoze. Tujja kukotwalwani ne musajja n'omugenda kulanga oguddako. Enkoko z'omusajja baziwadde obutwa. Baziyemu emmere biki. N'omukozi obukozi basobola mugamba ate sente mmeka. Bamwe mitwala 5 kakadde kamu. Nakwaleko nazo kubanga baba baga takalye. Kato batandise omuwa nabagala takero ku aveeko. Tusobola gamba ne mukako zikokolya. Kubanga enkoko mwena mmanyi Croira. Zibeera ziri mu kiyumba teziri bweru wa kiyumba. Sente za PDM Muzayi Museveni abaana abantu bafuna emirimu. Okwata omuntu omusibe olw'okulunda enkoko. Kitegeeza muntu alina bwogerero ensi y'abalondemu kubanga oli wa NRM. Tetugenda kukkiriza bikolwa binyigiriza bannayuganda balala ne Uganda yaffe ffenna. Tuwe abantu ebitiibwa lumuntu asobola okweyagalira mu nsi. Oba Muzayi Museveni nyinyi alwana kulaakulanya PDM. Ate gwe omuntu gwawadde sente za PDM alunze enkoko ze ojje omugamba omusiba. It's a pity. Kyannaku nnyo ekinuma bine mukulembeze gwanga tabimanyi. Naye tugenda kulaba okulwananga nabyo abimanya. Abantu abatebasubwa ne bakyawa government eri mu buyinza kubanga tebayambiddwa. Nkuyiriza ba minister n'ebitongole ebikuuma ddembe n'ebiyambi. Mugende ku ground mulaba abantu kye bayitamu ekiba kyayiza government bye bino. Ono tasobola kulonda government eri mu buyinza n'abaana be na mukyala we n'abaana bazzukulu be ng'omusibe olw'okulunda enkoko ate sente government yamuwa. Kati omuntu mwagala akole kyeraddewa. Nolwekyo polisi ye gayaza yamusibye kuba musibidde. Omwami bamuyita Haji Zubairi alunda nkoko musajja mukadde n'omutwe mweru. Tunkubira government omulanga prime minister Nabanja kubira omulanga speaker parliament ombaka wa mu parliament yasibye omusajja olw'okulunda enkoko kubanga PDM yamuwa sente. Secretary General nkukubira omulanga Honorable Anite oli kapotable kukubira omulanga okuyamba abantu bano. Kapitani Michael Mukula nkuyita okuvaayo. Chairman wa NRM, vice chairman nkuyita. Abantu owa musajja mu wa NRM alina ne bus manyi bazitaani. Ye yasibye omusajja kubanga munaku. Omunaku alibeerako ddi mu nsi ne yeyagaliyamu. Omwavu talina kubeera mu nsi. Lwaki mbata ne mbajjamu ne musigalamu abagagga mwekka. Lwaki mwesiba mu baavu gye bawangalira. Genda oguleyo twala babano bava munno bava dda mu Kampala babujingo baswa mayiro 8 na mayumba. Vira abaavu. Kato bagala munyigiza mu beketta kale kyo kakyenda bawo. N'ekyo tugenda kustandinga strong tuwanira omusajja oyo Haji Zubairi afune ddembe n'obwenkanya ate tugenda kulwanirira Bumalipo
afune obwenkanya Bumali afune ebyapa Kamali afune ebyapa bye asobole okujenjera kuba agamba itagenda kusaba takyasobola kola talina wasula n'abaana bakimanyi omusajja mwadde era agenda kufa era kino bakikola olw'okutwala time n'obudde asobole okutuka basobole okusigala nga balina ebyapa ebyo kubanga bakimanyi n'abaana bajja ne bangamba bennyini tukimanyi tataffe mwadde wansi agenda kufa yagala n'okugenda ebweru bakimanyi bulungi agenda kufa n'olwekyo tukwira human rights nga bwe zigamba nti zirwanira ddembe ly'abantu weeyayo mukufuna emisaala mugifuna but where is human rights muveeyo mulwanirire abantu baleme kweta mwansi yaabwe. Thank you so much. Mbadde kusula motors twegweko saayi naawe tujja kuba tubabulira ebirala.